Sembra o
naye nagenza okweteeka mu kkubo olwaleero bussanyi bwantandikiddewo nga nakayingira ku M1 ngamba nti agenda waliwo delays ku junction eddako akubuuza ekyaze delays nzimanyi bulijjo bwenagivaako nja kusanga nga ekkubo liri clear ngenda okugituukako junction zaffe abazimanyi mpanvu bwe baŋŋambye nti from junction 20 to 18 waliwo delays ati ngenda kunduyisa negenza okwesanga nga tetukyali delayed naye nga tuli kuki nga tuli ku full stop. Kitegedde luvannyuma nnyo ng'abagobera ebyomupiira bantegeeza nti olwaliro ttiimu yewaffe ebadde egenda kujjayo eddabi ezanye ne ttiimu endala gye sikyajjukira bulungi e Wembley, naye ng'omupiira ogwo gwe gwatwala mu Premier League. Kaakati abantu basuze batambula era basibye batambula olw'okuba nti olugendo lwadde wanvu njagadde nfune akaaganya testi ngende ntuukeko ku service. Ngenza okutuuka ku service kyembadde njagadde okukyamawo nga ne service yennyini bagiclosinze olw'omujjuzo gw'abantu. It was really bad. Naye ffe abakristaayo tumanyi nti Mukama takola nsobi. Always abeera ali mu control. Gwosobola okujja nobeera stressed nomeketemba naye tekigaana kubeera nga Mukama ali mu control. Bannaffe bano abazze batukoze bulungi bannaaye bwe bazze okusobola okutwongeramu amaanyi olw'Akatikkiro gwe tusuubira okujja. Kansabe Mukama atubeere ate atukozese ng'ab'omu North London. Nga bwe mbategeeza tulina obuvunaanyizibwa bunene. Naalinya atudde wano, Abalangira bali wano, Bakoddomi n'Embuga bali wano. Olw'ensonga eyo kitukakatako okubaako kye tukola okusobola okukola ki okuzzaawo Obuganda. Ate si kyekyo kyokka, si ttaffaali kyokka, naye ng'Abakristaayo era tulina obuvunaanyizibwa ku bantu bannaffe bonna. Owulidde kwegamba kiba kirungi ne twemanyiza okubeera abakulembeze ab'abantu abalala mu ngeri efaanana bw'etyo, ne kibeera nti tusobola okusitukira awamu. Bannaffe abasooka okutukulembera batukulembera bubi bwe bagenda nga batematema mu bantu. Enjogera mugimanyi nti abatematema mu bantu batematemanga mu bantu bo basobola okufuga, naye nga ffe Abakristaayo Kristo bwe yajja yatufuula omuntu omu. N'olw'ensonga eyo ffenna tulina okukolera awamu olw'ekitiibwa kya Katonda. Njagadde nnyo bannaayo okwebaza mwenna abazze okusinza, ate njagadde nnyo n'okwebaza abagenyi. Waliwo omugenyi gwe wandaze olwaliro nti yakupikinze ka flyer naye najja nnyabo weebale nnyo okujja, Mukama akuwa omukisa. Njagadde okwagala okwaniza Mwami Kawanguzi, tubadde tuludde okumulaba, weebale nnyo okujja naye Mukama akuwa omukisa. Namwenna mukoze bulungi bwe muzze mu kusinza, Mukama abawa omukisa. Ennaku zino tubadde nga twogera ku byamu 7 eby'okusumululwa. Bayibuli si kitabo butabo ekirala, another novel. Mukadde waffe mukulu Kiseka ne maama nsanyusa okubalaba, mwebale kutusuulira mwoyo. Bayibuli si kitabo ekirala nga bw'osoma ka novel nti wali nasomye it is an interesting book. Bayibuli tetugisoma kunyumirwa bunyumirwa mbatu, naye
nze kyenzikiriza ate nga ddala kyeri bayibuli kigambo kya Katonda ekirimu amaanyi agakyusa obulamu bw'omuntu. Katonda yennyini bwe yali nga agyogerako yasuubiza bw'ati, yasuubiza n'agamba nti ekigambo kyange tekiriba gye ndi ne kidda gye ndi nga kyereere. Bw'ati bwe yatusuubiza. Buli kigambo kya Katonda lwekibulibwa, buli kigambo kya Katonda bw'okisoma, buli kigambo kya Katonda lwekikusuubiza, tolowooza nti kijja kuva gy'oli ate kiddeyo nga kyereere. Bayibuli egamba nti kigenda kukomawo ng'enkuba bw'etonnya n'emeza ensigo ne zivaamu ebibala, n'emerusa ensigo ne zimera ne zikula ne zivaamu ebibala, bwe kityo n'ekigambo kyange bwe kiri. Wiiki zino ze twatandika wiiki 2 eziyise, nabategeeza nti wiiki tugenda kubeera nga tulaba ebyama 7 ebyokusumululwa. Tulina abantu ebitusiba mu mulamu obwa buli lunaku. Siiruzi zino zennyini nazirowoozaako Omutukuvu bye yazimpa mwaka oguwedde awo mwezi ng'ogw'omukaaga. Onya nti twetaaga okusumulwa ng'abantu ba Katonda. Buli kinoomu ku ffe eyo yonna gye muli nange kennyini buli omu alina ebizibu bye. Naye kye tusobola okukola kyeki, tetusobola kubeera bubeezi awo ne tugamba nti ndiawo byagaana, tulina okujja eri Katonda asumulule. N'olwensonga wiiki zino zonna tujja kuba nga tuzimala mu kusaba n'okwegayirira Katonda asobole okutusumulula. Ate nange nja kuba nga nzikozesa okubawa obubaka bwe tujja okushalingira wamu, obubaka obw'okusumululwa. Wiiki ewedde nababuulira nti waliwo ebyama 7, si bye byokka ebiriyo. Ebyama Bayibuli ejjudde ebyama bya Katonda. Buli lunyiriro lw'osoma lulimu obubaka obw'enjawulo nga ekyama kya Katonda. Naye nze nalokolayo ebyama 7 ebisobola okukusumulula. Naye njaga kubasuubiza, njaga kuddamu kubanga nabasuubiza sabbiiti eri, njaga kuddamu basuubiza nti wetunamalirako sabbiiti zino, wiiki zino 10, tujja kubeera nga tusumuluddwa, tetujja kusigala kyekimu. Nabasaba nti mujje ne bu notebooks wammwe tusobole okuyigira awamu ekigambo kya Katonda. Ate ne mbasaba nti buli muntu abeere ne ka notebook mwasobola okuteeka ebigambo bino, just okwejjukiza ebigambo bye njogerako, kubanga nkimanyi nti bijja kubeera nga bya mugaso. N'olwensonga eyo wayinza okuba nga waliwo atalina notebook eyo, mbadde njagala John Sebuliro agende atufuneyo ku notebooks somewhere. Ekyama ekisooka kye nayogerako sabbiiti eyayita, nayogera ku kyama ekyakigamba kitya abaaliwo. Weebale nnyo, mwebalire ddala, muli bayizi balungi. Nakugamba Bayibuli yatugamba, twayiga, twawulira nti tandika enkolagana n'ani? Ne Katonda. Ekyama ekisooka, oba ng'oyagala obulamu bwo bukyuke, bw'oba ng'oyagala obulamu bwo bugende mu maaso, bw'oba ng'oyagala okusumuluka nga waliwo ebyesibye, bw'oba ng'oyagala obulamu bwo okugenda mu maaso, tandika enkolagana naki? Ne Katonda. Nkimanyi bwe mba njogera no, mmanyi nti njogera n'Abakristaayo Abadvent. Nate nkimanyi nti era bwe mba nga njogera wano mu kanisa kubanga tubeera n'abagenyi buli Sabbath. Era n'olwenso bwe mba nga njogera buli lwe njogera mu wiiki zino zonna, kubanga nakozesa flyers ne mbuteeka all over the place. Ne ngamba nti buli Munnayuganda ne Bulandani, jangu tuyigire wamu ekigambo kya Katonda. Jangu. N'olwensonga eyo bwe mba nga njogera, abamu ku mmwe saagala mbeere bwadi mugambe nti ono byayogera twabiwulira dda, oba ekyo nakimala dda. Naye mmanyi nti kijja kuba nga kikuzzaamu amaanyi. Ate waliwo n'omulala atakiwulirangako. Naye enteekateeka oba ate waliwo n'olusi lwe twesanga nga twetaaga bwetaazi okwongera okubanguka mu byawandiikibwa n'okumanya kikatonda kyandyagadde. Obulamu Katonda bwe yatukolera
obulamu Katonda bwe yatuwanga ekirabo tebubiriiwo obubeezi. Nzikiriza bulungi nti ndowooza ffenna tusikiziganya oba oli awo mukimanyi, naye nze kyemmanyira Bayibuli kyetuyigiriza kiri nti Katonda ye mutonzi waffe. Okutuusiza ddala emyaka egiweze ekyasa ekye-19 omusajja omulalu bwe yawa amatuka eri n'alyoka agamba nti ebintu byonna bye mulaba byaliwo obubeezi bwe bityo. Owulidde? Yagamba nti ente Katonda tatondanga muntu, ebintu byaliwo obubeezi bwe bityo. Owulidde? Waliwo ebintu ebinsesa bwe mba mbirowoozaako. Bagamba njagala okirowoozeeko Siyole J2, Siyole emu egamba nti ku lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ensi yali njerere nga yetabudde. Omwoyo wa Katonda n'akka kungulu ku buziba. Katonda n'alyoka ayogera n'agamba nti wabeerewo obutangaavu. Bayibuli etuwa bulungi ebyaliwo ne chronological order mwe yali. That is one school of thought. Eri biblical. Kati ate n'abawo school of thought enayegamba nti olubereberye there was nothing. Naye kyaliwo nti wavutukawo empewo. Empewo bwegenda okwetoloola neyeetoloola nebyekyanakyanga ogenda okwekanga nti ng'empewo crystallizes into some big object. Kakati that big object nti n'enjuuka etandika okwetoloolera mu bwengula. Etoloolera mu bwengula nti ebbugumu ne ligiyitirira okutuusa ekintu ekyayabika awe kyayabika nti buli kapapajjo ne kagwa gye kagudde. Ezo nno ze munyinyi ze mulaba. Akati akapapajjo akagwa eno ewaffe ne kagenda nga kawola mpola. Era bwe kawola empola nti ne mulyoka ngenda nga obuntu obutono ennyo ne butandika okufoominga ne mulyoka muvaamu obusiikirwa obuntu bwotasobola kutegeera. Obuntu obwo bugenza bwevolvinga ne bugenda ne buvaamu amakonkome ne bugenda ne buvaamu ennaga ne muvaamu ebisodde ne muvaamu ekima paka lwe mwavaamu n'omuntu. Edda nga nkyasoma mu primary omusomesa omwe yatusomesa science. Siyinza mweyaga bamuyitanga Mukasa. Mukasa yagamba nti kwata wala tyotyo mpuli owulira ekikaluba tye ogwo gwali mukira. Omukira ogwo kwegamba omuntu yasooka n'afuuka something n'afuuka ekonkome n'ava mu konkome n'ava paka lwe yafuuka enkobe oba ezzike. Kakati oluvannyuma lw'okubeera kimpanzi omugeera ne gukutukako n'alyoka atandika okutambula ng'atambuza amagulu abiri n'akutambulukuka. Era abantu abasooka oba bo balina n'ebyoya bingi, naye kakati ebintu bigenda bikyuka bukyuzi. It was fascinating by that time. Era njagala tusaaga balimba byatunyumiranga ng'abaana abato. Era ne tuddayo with big stories at home. Naye olwaleero bw'otunula w'otudde n'ogamba nti nga nali mujege ekyenkanidda. Omuntu ayinza etya okuwulira saki nonsense n'otuula okuwuliriza. Ye omusanti olwaleero waliwo ne bakagezi munnya abawuliriza. Saaga tuve ku mulamwa. Kyembadde njogako mbadde ntegeeza nti ebyandikwa bituyigiriza nti waliwo Katonda ow'omu ggulu. Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Katonda alina plan ku bulamu bwaffe. Katonda ayitiridde mu magezi n'okumanya kwonna. Katonda alina obuyinza ku past ne present ne future.
Katonda ataliiko nkomerero era ataliiko kusooka. Katonda oyo ali waggulu w'ebitonde byonna era tetusobola muyiga n'okumusoma mu magezi ag'obuntu ne tumumalayo. Kale no Katonda oyo ye Katonda waffe. Era olw'okuba twali tetumanyi, after some time ekiseera bwe kyatuuka Katonda yatuma omwana we Yesu Kristo n'ajja ku nsi kuno ne yabeerako gye tuli ne tumulaba ekigendererwa kye ng'ayagala okutuyigiriza nga bw'ali. Era Katonda oyo bwe twagala atutegekedde obulamu obutaggwaawo. Era Bayibuli etegeeza nti ebintu byandibadde bwe biti naye olw'okwonoona ekibi bwe kyajja mu nsi embeera kwe kwonooneka, kwe kulaba obuzibu bwonna obuli ku nsi. Naye waliwo enteekateeka ey'okurivivinga omuntu addayo ku higher level Katonda kwe yamutondera asobole okuva eno ekibi gye kyatusuula. Singa obadde weetegereza bulungi enteekateeka ya Katonda, waliwo olunyumire nnyo lugamba nti Katonda bwe yali akola omuntu yamukola mu kifaananyi kye, mu ngeri yennyini mwe yamukolera, mwe yamutondera omusajja n'omukazi, n'alyoka abawa amagezi ag'ekika ekyawaggulu. Owulidde? Bayibuli mu Psalms egamba nti kubanga yamukola okubulako akatono okubeera nga ye. Ate akyaba agamba nti twakolebwa nga tuli baana be. It is from that line of thought wenjagala ffenna tutandikire oba we tuba tweyongerera okulowooza era we tuba tunywerera. Kaakati mu bulamu buno obw'ekibi tugwa, tumenyeka, tufuna ebizibu. Era mu mbeera eno efaanana bw'etyo oluusi tulemererwa. Omulamwa gwa series zino gugamba nti wakati mu mbeera ejjudde ebizibu n'okulemerwa n'okutya n'okugwa n'okusoberwa waliwo amagezi. Kyenva ngamba nti amagezi weegali. Omuntu tusobola okusumululwa. Kati kye nayogerako last week nagamba nti entandikwa ey'obulamu bwaffe okusumuluka oba okusumululwa sifuddeyo oba oli mukristaayo bulijjo oba tobeerangako mukristaayo oba bulijjo Katonda omukiriza oba tomukkiriza, ekyo si kikulu. Naye kyenjagala ffenna tutegeere okutegeera nti you can always have a starting point okuddamu obulamu bw'okutereera. Whatever circumstances, whatever situation, however minor, however big they might be. Entandikwa ekyama ekisooka tandika enkolagana naki ne Katonda. Tandika enkolagana ne Katonda, eyo entandikwa kyekyama ekisooka. Bw'otandika enkolagana ne Katonda kitegeeza nti obeerenga musobola okuddamu okukwatagana. Ekyo kye nayogerako last week. Era ne mbategeeza last week nti omuntu tukwatagana tutya ne Katonda. Ne mbategeeza nti okutegeeragana n'okukwatagana n'okufuna enkwatagana ne Katonda ky'olina okusookerako olina kukkiriza. Olina okutandika okwogera olulimi Katonda lwakola ki? Lwawulira. N'olulimi olwo olulimi kukkiriza. Bayibuli egamba nti okukkiriza kye kinyweza wangi waliwo ayogera ekigambo kyesiwulira wakozesa olulimi luno olwa Sweet Bible. Okukkiriza kye kinyweza
ebisuulirwa kyekitegeeza ddala ebintu ebitakola ki ebitalabika abaaliwo nabawa ekyokulabirako nebagamba nti naye okukkiriza kitwale bwoti nti okukkiriza kulinga amasanyalaze wano wendi tewaliwo ettaala naye singa olwaliro wayise omukadde Ssemaka nombuuza nti oke kati awo tulage amasanyalaze asobola okugasongako nti geegano asobola okulaba bulb asobola n'okulaba waya naye amasanyalaze go geegaliwa waliwo ebintu ebiri so powerful naye nga tosobola kubiraba oba okukwatako tangible okukkiriza lwe lulimi Katonda lwategeera ekyo kyenayogerako era twakola case study wiiki ewedde ku musajja wa Katonda Ibrahimu. Katonda gwe yayita n'amugamba nti bamusiba nnyo tandika okutambula nange era n'atandika okutambula ne Katonda ne Katonda n'atandika okumuwa ebisuubizo bye. Ebisuubizo ebyo Katonda abituukiriza? Katonda yeesigika? Yes, Katonda yeesigika. Okay, olwaleero ekyokubirako kyange kijja kubeera kimpi. Mukama bw'aliba ampadde omukisa ngenda kiddamu nga bwe mmanyi enkola yange. Naye ekyokubiri ng'omaze okutandika enkolagana ne Katonda, omanye ekibi bw'obuulira olw'eggulo ng'abantu bamaze okulya ku kyemisana okujjako nga naye no temunzanyisa nja bayimiriza owulidde zemumanyi okusaba oluyimba olw'enjawulo tekiriimu ddakiika kati buli muntu ayagala okuwummuza ku maaso tegeka n'oluyimba olw'enjawulo yakusaba n'obwombeefu ojja otuweeyo oluyimba olw'enjawulo. Okay, okukkiriza kyekinyweza ebisuubirwa era Bayibuli egamba nti bajjajja baffe bonna basobola okuwangula lwa kukkiriza kubanga batali kukkiriza tekisobola okukola ki tekisobola kusiimibwa. Tandika okukkiriza, tandika enkolagana ne Katonda, tandika omukwano ne Katonda. Katonda muguleko omukwano, ekyo kisobola okuleeta turn around mu bulamu bwo at 90 degrees 180 degrees. Abavubuka ntera okubategeeza nti enjogera yawana egamba waliwo enjogera egamba nti mind about the Mind the gap. Si gap jengamba. Bagamba nti mind about the center, the circumference will take care of itself. All you have to do kwe kuddira Katonda n'abeera mu center mu bulamu bwo, circumference ejja kwekola yokka. That is a principle. Buli lwagiteeka mu practice ekola. Ekitegeedde bulungi? All you have to do kwe kuddira Katonda n'abeera center, kati ebirala n'obimulekera. Ekyo ye step esooka. Eyo kyekyama ekisooka. Waliwo ekyama ekyokubiri olwaliro kye nabadde njagadde okwogerako. Ekyama kye nabadde njagala okwogerako kyabadde kigamba nti nyweza enkolagana yo ne Katonda osirike. Kola ki? Nyweza enkolagana yo ne Katonda okole ki? Osirike. Ekyo kyekyama ekyokubiri. Naye bw'oba oyagala akagamba akatono akasobola okwangula akagamba nti yigokola ki? Yigokola ki? Yiga okusirika. Yiga okusirika. Mind about one thing. Nyweza nkolagana yo. Katonda atandika naye enkolagana. When was that? Ekyo kiri tricky. Waliwo oluusi abantu wetubeera, waliwo oluusi abantu wetujja lwetwogera obwogezi ku Katonda. Waliwo oluusi lwetuwulira obuwulizi ku Katonda naye nga tetumulinaako nkolagana ya ddala. Abo mu North London kino nkibaagaliza era nkibasabira.
buli omu kino omukufe abeere nga n'enkolagana ne Katonda ennywevu. Ekyo kye kyama ky'obuwanguzi. Bw'obeera ng'olina personal owulidde omuntu bw'oba olina personal dealing naye owulidde nga mulina Yesu olumu yabuuza bw'atyo yali ng'ayigiriza agamba nti ani ku mmwe alina mukwano gwe bw'alibanga akyaziza abagenyi n'ajja n'amukonkona ekiro n'amugamba nti waaye nzigulirawo nkyaziza abagenyi naye siinaayo migaati ompeeyo omugaati atali mugulirawo. Yesu bw'atyo yayigiriza yali agezaako okukola emphasis ku nkolagana Katonda gy'atulinako. Yagamba nti okay obanga mmwe musobola okukola obulungi mikwano gyammwe naye ate Katonda w'omu ggulu. Kyenjagala kyembadde nteekako emphasis sabbiiti ewedde n'olwayo nti we need that personal relationship with God. Twetaaga enkolagana eyo. Tetwagala Katonda gwe tuwulyako obuwulizi. Waliwo Katonda gw'ogamba obugambi kino sikyogera nga njogera ku muntu yenna naye abaana abato naffe abantu abazaalibwa mu kkanisa ffe tusinga okubeera mu buzibu. Wanga waliwo oluusi lwajja obuzi mu kkanisa olw'okubanga bakadde bwe bakoze eki bazze mu kkanisa twajjanga ne twambala nga ffe tutabamu sabbiiti twagala kwambala ku ngoye ennungi. Ali bwabanga paka meeting ngomanya nti otyo eyo nno waliyo ne ku mmere ey'enjawulo. Mukwatane muteekako engoye ennungi sabbiiti ne naye olufuluma wali you don't have anything serious kyolowoozaako. Owulidde mukwano gwange ono mwamukwaya yansanyusa yansesa olumu yagamba nti nze okujja eyo nali nzize kulaba munnange gyagenda nga buli kaseera. Just came to see what is happening there. Baba ababeerewo ne basibayo baba boogera ku ki. Owulidde naawe n'obwire n'ogamba nti olw'ebbula bikolwa olw'okutta ekyubalo naye kaŋŋende n'agenda n'atuulaawo. Naye ekikulu kyenjogerako olwaleero nti bw'oba oyagala obulamu bwo bukyuke, bw'oba oyagala obulamu bwo butambule, bw'oba oyagala obulamu bwo bugende mu maaso, tandika enkolagana ne Katonda eri personal. Tandika okutambula ne Katonda. I just can't emphasize that enough. Olwaleero kyenabadde njogerako nti nyweza enkolagana yo ne Katonda okole ki? Osirike. Nyweza enkolagana ne Katonda. Yiga okusirika. Manya enkolagana yo ne Katonda. Bwe kiba nga kyetaagisa kwogera, manya omuntu gw'oteekwa okwogera naye. Waliwo ensonga 3 ze njagala okwogerako. Lwaki nayagadde nnyo ekigambo kino ekikwatagana n'okusirika. Kirungi okwemanyiza okusirika kubanga emitawaana mingi egitutuukako giva mu bigambo bye twogera. Emitawaana mingi gye tutuukako giva mu bigambo bye twogera. Entalo mu mawanga ziva mu bigambo, amaka gamenyeka lwa bigambo, emikwano gyonooneka olw'ebigambo. In fact kabe kasinge nga n'ebizibu olwaleero by'otubiddemu oba byentubiddemu byaleetebwa ki? Bigambo. Naye yensonga lwaki ngambye nti yiga nyweza enkolagana ne Katonda okole ki? Osirike. Era mu ku nsonga lwaki oteekwa okusirika kubanga Yakobo bwe yali ayogera mu Yakobo essuula eyokusatu olunya olusooka olwokutaano yagamba nti kubanga olulimi muliro, olulimi muliro, ng'omuliro akalira akatono bwe kakoleeza ekibira ne kakikyokya ne kisaanawo.
oba mutera okulaba ennaku zino omuliro nga gutawanya ab'omu Australia n'ab'omu America. It's just something very small. Ekivaako akaliro ne kwokya omuliro ne gubuuka. Kirungi nnyo bwe twemanyiza okusirika. Ye Yakobo bwe yawandiika agamba kubanga mu bintu byonna ffenna tusobya, naye omuntu bw'atasobya mu kigambo oyo muntu yakola ki? Eyatuukirira. N'olw'ensonga eyo kirungi nnyo bwe tumanya ekyama ekyo. Mu byawandiikibwa tulinamu ebyokulabirako. Yesu bwe yali atuyigiriza yatugamba nti bw'obanga ogenda okusaba yingira mu kisenge kyo ogalewo n'oluggi mukasirise oyogere kyama nani? Ne Katonda wo. Kubanga kitaawo ali mu ggulu awulira mu ki? Mu kyama. Yusufu kata agwe mu mitawaana ngamba Yusufu owedde omu Bayibuli. Bwe yafuna ekirooto kye n'atandika okukibuulira buli muntu gwe kitakwatako. Byali bigambo katono bimuleetera obuzibu. Owulidde? Ate Mariyamu nnyina wa Yesu, Bayibuli egamba nti bwe yawulira ekigambo ekyo malayika bwe yakimuleetera okuva olwo n'akola ki? N'akyekuuma. Can you compare and contrast? Singa Mariyamu yagenda asamwasama naye nno ndi lubuto olwani lwa Mwoyo Omutukuvu yandimazeeko, sirowooza nti yandimazeeko. N'olwekyo abaagalwa kirungi nnyo bwe tuyiga bwe tweyigiriza okwekuuma ffekka n'okwekuuma ebigambo. Yesu yennyini yali muntu eyakuumanga ebigambo n'akuuma n'ebyamali nga essira taliteeka ku ebyo ebimuliraanye sakamusenzezze aliteeka ku kintu kimu enkolagana ye ne Katonda. Ne bwe yali mu minisitule ye osomako ng'agamba nti abantu bwe yabakolanga ebyamagero ne bawona yabagambanga nti kola ki? Genda toyogera sirika. Abafalisaayo bwe bajja ne bamuprovokinga Bayibuli egamba etya nti Yesu n'azzaayo omuliro. Bwe kiri? Yesu yakola atya? Ati teyabanyega. Ate bwe yali mu maaso ga Piraato ne batandika okumuprovokinga ne batandika okumwakizinga ne batandika. Bayibuli egamba ati awo Yesu n'asumulula n'alyoka abambalira. Ne bagamba batya? Bayibuli egamba etya? Nti era naye n'atabanyega kigambo. Piraato kyavaayo ejjumula n'agamba nti tumanyi nti nniwe obuyinza obukusumulula. Yesu n'agamba atya? Nti bandibadde nabwe singa kitaagali mu kutya buko. Ekisinga obukulu mu bulamu bwo ng'Omukristaayo, ekisinga obukulu mu bulamu bwange kwe kunyweza enkolagana yange ne Katonda. Oyagala okuzimba obulamu bwo? Oyagala okuzimba amakaago oba bizinesi zo, okuwangula ebizibu by'omeggana nabyo? Oyagala okubeera ekyokulabirako ekirungi eri abaana n'abazzukulu? Yiga okwekuuma ebigambo. Fa nnyo ku nkolagana yo naani? Ne Katonda. Abali wano emabega eyo waliwo ebiseera bye byaliwo naye ne wabanga ebigambo byalinga biyitingana, email ziyitingana, gano mabaluwa gayitingana, ABCDE. Bakadde bange mujjuka ebiseera ebyo byali ebyokusangula entuuyo. Agamba nti abaye ebyo mukole eki? Musirike. The most important thing kwe kuuma ng'oconnectinga ne Katonda. Oba ntegerekese? N'olw'ensonga eyo buli mbeera gy'olimu oba nnungi oba mbi oba yeeraliikiriza oba ekusoza otunula, the most important thing kwe kubeera ng'oconnectinga naki?
nyweza nkolagana na Katonda. Wali okirowoozezaako okubeera mukwano gwa Katonda tekitegeeza nti emitawaana tegijja mu bulamu bwo. Emirundi mingi gijja, era emirundi mingi giyinza okussa wansi gy'otatuukanga oba okutumbiiza waggulu. Naye si nsonga oba obulamu bukutumbiiziza oba bukusiza wansi, ekisinga obukulu kwekola ki? Kunyweza enkolagana ne Katonda. Waliwo entalo z'otajja kusobola kulwana wekka, waliwo enzigi z'otasobola kweggulira, waliwo ebizibu by'otolinaako magezi mu bulamu bwo oba mu maka go oba mu buvunaanyizibwa bw'ekkanisa. Ekikulu kiri kimu, yiga okusiika ye Katonda atandika okukola omulimu gwe mu bulamu bwo. Bayibuli, omusajja wa Katonda Dawudi, mwagala nnyo Dawudi. In fact, Dawudi y'omu ku my biblical models. Mu ssuula eya 46:10 Dawudi yagamba nti musirike mumanye nga nze Katonda naagulumizibwanga mu mawanga. 46:11 naagulumizibwanga mu nsi. Agamba nti be still and know that I'm the Lord your God. Katonda tajja kukola mu bulamu bwo bw'obeera nga okyakubagana olwanagana nono bigambo bikiŋŋaanyi. The most important thing, kakana Katonda atandika okukola ki? Okukola mu bulamu bwo. Omanyi Bible egamba nti mu lutulube lw'ebigambo ebingi temubulamu kukola ki? Kusobya. Oyinza okwesanga nga olulimi lukusudde n'emitawaana ate emirala gy'otanditegedde. Eyo nno ebadde ensonga emu. Ensonga ey'okubiri gye njagadde okwogerako, etuleetera ekigambo kino, kwe kubeera nti oluusi ebigambo bimalamu amaanyi. Temwerabira ndi ku mulamwa gumu, oyinza ebyama 7 eby'okusumululwa. Oyinza okwesanga nga abantu boyogera nabo tebagenda na kuzimba n'akatono okujjako okumalamu amaanyi. Tekikutuukangako, olina agamba nti ebyo biveeko ebyo biveeko musajja wattu. Batugalako njogera ku bantu abaagala okusumulwa wano. You have some issues, maybe you are paying somewhere. You don't have to go telling the whole village. You will be disappointed. Kyenda mu mwenda ku bantu balowooza negatively. 99% ku bantu abakwetoolodde balowooza negatively. Agamba nti ebyo bikole ki? Ebyo biveeko, omala biseera bya bwereere. Naffe byatulema dda. Anti talabanga, ekyo kiteeyi. Mwanyi waliwo ensonga lwaki ekibuga Yeriko nabadde singa osomye ebyandiikibwa, Yoswa yatuukanga bamugamba nti genda mu nsi ensuubize, naye emu ku hurdles yasanga ekibuga Yeriko mukisomaako. Naye Bayibuli etutegeeza nti awo Katonda najja n'alabikira Yoswa n'amugamba nti gamba abaana ba Isirayiri batandike okwetooloola ekibuga Yeriko buli lunaku omulundi gutya gumu. Era n'abawadde emitendera nti bano be balina okusooka, bakabona bajja kuwata ssanduko, abafuzi b'amakondeere, ABCD bonna bagende nga beetooloola. Naye tye
betoola omulungi mubakomewo mujja kukyetoola okumala ennaku mmeka 7 naawe abatamanyi kibuga Yeriko edda nga ebibuga mu biseera bya Isirayiri ebibuga byali bikyalimu civilizations zalinga zirimu ze bayitanga states kati babizimbangako bbugwe ekibuga Yeriko kyekimu ku bibuga ebyalina fences bbugwe ow'amaanyi archaeologists bagamba nti bbugwe wa Yeriko yalinga thickness nga kuyitako embalasi za mirundi 3 owulidde kitegeeza nti yalinga ebula kutuuka nga motowe kakati n'obugulumivu n'obuwanvu n'olwensonga eyo Yoswa agenda okutunula ekibuga Yeriko nga tebalina we bakolaki we bakingirira singa osomye Yoswa essula ey'okumeka ey'omukaaga okumanya olusooka naye olunyiri lwenjagalayo lwa 10 luli nti awo bwe yamala okufuna instruction Yoswa n'alyoka alagira abantu ng'ayogera nti temwogerera waggulu n'eddoboozi lyammwe lireme okuwulirwa n'ekigambo kyonna kireme okuva mu kamwa kammwe okutuusa ku lunaku lwe ndibalagira okwogerera waggulu ne mulyoka mwogerera waggulu. Nina conviction singa abantu baali babawadde beetu okwogera ono nno leero atumalira manda ga bwereere kaakati onage omusajja yagudde ddalu wano tulina we tuyita ebigambo ebyandibadde abantu bandibadde boogera ebigambo ebimalamu amaanyi abamanyi bwe tuggwamu amaanyi spiritually n'okukkiriza kwaffe kufeebezebwa kitegeekese kye ŋŋamba n'olw'ensonga eyo kirungi nnyo bw'obeera ng'olina ensonga enkulu ekisinga obukulu kwe kunyweza enkolaganayo ne Katonda osirike Sabbiiti ewedde ngenda kutuuka ku nsonga eyokusatu nayogera ku case study yali ya Ibulayimu. Olwaleero njagala okwogera ku case study ey'omuntu njagala kwogera ku muntu omulala omukyalo ono omusunemu ennaku zino omukyalo ono omusunemu tumusanga mu kitabo kya Bassekabaka ekyokubiri nabadde musomako nendaba nga tumufunako ekyokuyiga ekikulu ennyo mu bulamu bwaffe. Bassekabaka ekyokubiri onyiri nja kuva ku essula nja kusoma ya 4 olunyiri nja kuva ku lwa 8 ensonga lwaki njogera ku mukyalo ono kituusa ku nsonga eyokusatu nti kyeweetaaga si bwe bungi bw'abantu mu bulamu bwo kyeweetaaga ye muntu omutuufu mu bulamu bwo kyeweetaaga si bungi bw'abantu mu bulamu bwo weetaaga omuntu omu omutuufu mu bulamu bwo. Omukyalo ono omusulamu Bayibuli emwogerako gwe nadde musomako yajuze omusumba tumuseme yamwogerako luwumbuko the Shunammite woman era yena byamwogerako abaali mu series ezo mukyajjukira naye baba bamwogerako mu Bayibuli ey'oluzungu bamwogerako nga the notable woman. Notable woman oba oyinza kikyusa otya omukazi omututumufu muwala wange ekyakizemu bulungi
tumusiime. Omukyala omututumufu newunya nnyo lwaki omukyala ono ayogerwako ne whole Bible yonna boogera ku muntu omu lwaki omukyala ono ayogerwako ng'omukyala omututumufu ate Bible ino tetubuulira na linnya lye. Naye kambabuulire tumale okusoma ennyiririze. Bassekabaka ekyokubyesoyakuna tugenda kubakunyirwa 8. Bible egamba mwandyagadde somere wamu. Awo olunaku lwalumu Elisa n'ayita n'agenda e Sunemu eyali omukazi omukulu n'amwaliriza okulya ku mmere. Awo lwatuuka buli lwe yayitangawo n'akyamiranga omwo okulya ku mmere. N'amugamba nti n'agamba bba nti laba nno omutukuvu wa Katonda akola ki? Atuyitako buli kaseera. Nkwegayiridde tukole ki? Tukookere ku kisenge tumuserekere eyo, tumuteekereyo ekitanda n'emmeeza n'entebe n'ekyatabaaza. Awo lunaatuukanga bw'anajjanga anakyamiranga omwo. Awo olunaku lwali lumu n'ajjayo n'akyamira mu nju n'agalamira omwo. Sooka oyimireko awo. Omukyala ono omututumufu njagala wekkaanye bulungi nnyo stepusi ze mpola mpola. Ndaba ng'omukyala ono ekisookera ddala ndowooza ali mukyala mwegendereza si bwe guli, naye nnina kwalite gye mwagalamu. Yali mukyala eyali alina omukwano ne Katonda. Era nkimanya ntya Bible egamba nti awo Eriya n'alyoka agenda e Sunemu ewaali omukyala omututumufu Elisa. Omukyala bw'ajja n'alyoka alaga musajja wa Katonda n'amwaliriza okukyama akole ki? Alye ku mmere. Yamutwitinga atya? Osobola okulaba correlation eri wakati wa omukyala ono Omusunamu n'abantu ba Katonda abalala. Wangi nsobola okulaba Ibulayimu. Temujjukira Ibulayimu yasanga abasajja ng'ali mu mivule gye Mamule. Bible egamba nti bwe yabalaba nga bali mu luguudo n'akola ki? N'agenda nno temusobola kubeera wano njala, mujje ewange, mujje. Mukiraba? Ate waliwo omuntu omulala Luti mujjukira. Luti naye bwe yalaba abasajja abagenyi nga bali mu kibuga naye n'adduka n'agamba temusobola kubeera wano. Era Bible egamba nti n'abeegayirira n'abawaliriza bakole ki? Bakyame ewuwe. Mikwano gya Katonda balina enkola ya Katonda. Tosobola kubeera mukwano gwa Katonda nga togenda tokola nga ye. Mikwano gya Katonda balina trend y'obulamu bwabwe ina bwetambula. Balina characteristics ezibaawula ku bantu abalala. Omukyala ono mulaba nga yali mukwano gwa, yali agudde ku nkolagana, yali agudde enkolagana kwani? Ku Katonda. No wonder nti yasobola n'okumanya musajja we. Era bw'amanya n'atandika okumulinnya akagere, n'atandika okukola ki? Okumwegendereza. Olwagiraga n'agamba n'Elisa yagenda okulaba ng'omukyala ono era buli olwaki agenda n'akola ki? N'ayingira. Eyo yenkola y'emu Maliza ne Maryamu nabo gye baalina. Omukyala n'ategekanga. Bwagenda okuyitawo akabanga kyava agamba mwami we. Abakyala bali wano kino nno kibakwatako nja kibagulira nga sinaba kumala kwogera bigambo byenjogera. Ekiseera bwe kyayitawo n'alyoka agamba mwami we n'agamba nti why daddy?
omwami ono musajja Katonda ono lwaki ku nyumba tetutaddeko ka annex ne tumuteekerayo n'ekitanda n'emmeeza n'abeera ng'asula eyo buli lwajja. Omusajja naye n'akola ki? Nakkiriza. Bayibuli egamba nti omusajja nakkiriza. Abaami n'abali wano mulina okwegendereza. Abasajja abamu bagenda ne bakola ebbuba ery'ekisiru. Nkimazeeyo unfortunately. Naye omwami ono owulidde, omwami ono bw'agenda okujala omukyala n'aleeta ekiteeso ekinawusa. I'm impressed by this man, by the way, nti omwami ono takireetako debate y'amaanyi. Enjogera nekwegamba nti teyabiwanvuya nnyo. Owulidde, teyabiwanvuya n'agamba omwami nti I think it is okay. Era ne bakola annex ku nnyumba yaabwe. Nti bagamba kati buli kiseera we kyatuuka Erisa buli yabanga ayitawo ng'alina gy'akyamira, n'alya, n'anywa, n'anaaba, ne yeebaka, ne Bayibuli n'ajjayo n'atuula ku mmeeza n'asoma ebyawandiikibwa. Seewuunya kubanga omukazi ono ayogerako nti omukazi omututumufu. Nze ku lwange nga kamera ekyo kinfuula nti omukyalo ono really yali notable. Mulire mikwano gya Katonda bonna balina ekirabo ekyokwagala abantu n'okufaayo ku bantu abalala. Ekyo njagala okiteekeko akakoloboze mu bulamu bwo. Owulidde, abantu abamu kaka tuli wano twagala okusaba okwokusumululwa, naye ate gwe toyagala bantu in your life. Abantu ba Katonda, mikwano gya Katonda tebadda mu kweguluma. Oba kitereezezza bulungi ekyo. Abakazi abalala bonna ba Ibulayimu, Baluti, omukazi omulala gwensomako bamuyitanga Abigayiri, muyinza ku Abigayiri. Abigayiri yalina ssajja lye nga nalyo si luzibu, baliyitanga Nabali. Owulidde, Dawudi ageze agenda kugira tebannaye temulinaawo kakulya, ffe tukolera tunalyanga banya tuliisa. N'ebitandika okubogoka n'okuyisa agagamba agabi mu kamwa. Naye Abigayiri kyeyakola mukimanyi? Ngambye nti abakyala kino mukyegendereze nnyo. Bwe yamanya nti Dawudi agenze, ye n'alyoka adda ebbali n'akola enteekateeka, n'ayita mu baddu be yeesiga mangu nnyo, n'akwata ebyokulya, n'alyoka afuma mangu ekijjulo ekinene, n'ajjayo engamira, n'azikuba, n'adduka okugoberera Dawudi gy'agenze. N'alyoka atuuka wali n'amufukamira n'amugamba nti mukama wange tukola obubi omuddu wo. Tukola obubi omuddu wo. Abakyala ab'amagezi buvunaanyizibwa bwo okubeera nti oteesa ebigambo eby'amagezi mu maka go for the glory of God. Nzijukira olumu twali nga tukyali mu Uganda eyo, waliwo omukyala gwenzijukira nga mukyala w'amagezi. Twali nga tukyali buvuka buto tukyasoma era twali ne munnange oyo mu Kenya ono gwe mbadde mwongerako wano, naye omu ku be twali nabo n'abantu abalala, naye tukoze ka gurupu ak'abayimbi Remnant Crew. Naye waliwo omuntu omu gwe mmanyi obulungi, musajja mugagga muzibu. Owulidde, twali tutegedde nti alina generator. Omulimu gwakola gwa bbe, alina generator. Owulidde, kaakati alina ennyumba ye erimu amasannyalaze ali ku layini etavaako. Kyokka ate alina ne standby generator, ate alinayo n'endala ey'enfisa eya spare. Kwe kugenda tumugambe nti wayi twazike ku generator. Ogamba nti yatutunulamu, agamba nti ayo mazi generator ezo si zaage, generator za mulimu. Bwe ne bafiirako eyo bakama bange ndibagamba ntya. Naye tuba tuli awo ng'omukyalo ow'amagezi akubye akasimu, agamba nti abaaye nti mujje muddukire generator, naye daddi temumugamba. Nga yakwata generator ye ya spare, agamba nti mugitwale munaagikomyangawo
ku lunaku bwe luti n'essaawa bwe ziti. Mbadde njogera ku mukyalo ono ali notable. Omukyala ali notable kyeyakola n'agamba nti mwami tuzimbe wano omuntu wa Katonda asulemu, musajja wa Katonda. Omukazi n'akola ki? Omusajja n'akkiriza. By the way, ensonga eyo njagala temugitwala ng'eri right. Abantu ba Katonda baagala abantu. Abantu ba Katonda basembeza abantu. Abantu ba Katonda balina character esembeza abagenyi. Bayibuli egamba nti mwegendeze nga musembezenga abantu kubanga waliwo abasembeza abamalayika nga tebakoze eki nga tebamanyiridde. Waliwo abasembeza abantu. Omukazi yali malaaya bamuyitanga Rakeeri. Yasembeza abasajja 12 abakesi batamanyi batama. Ekyo kyamuweesa obutuukirivu. Mbadde njogera ku nsonga enkulu egamba nti nyweze enkolaganayo naki ne Katonda. Atosirike. Abaagalwa nebaza Katonda w'ekkanisa eno muno mulimu abantu abaagala abantu era nsaba Mukama abongere omukisa. Olwayo waliwo abantu beseetaaga kuuza ne mugamba nti waayi kaakati ninaano omusumba anaasuleeyo. Kibuuza agamba nti waayi ninaano omusumba gy'oli. Taata teyali Rakabu. Yali Rakabu, sorry. Webale nnyonyaabo. Ekyo nno kikulu. Obulamu bwaffe bukyuka bwe tutandika okubeera mikwano gya Katonda. Nina ekyalala kyenjagala wekkaanye ku mukyalo ono. Nabadde nsoma nakomye ku nnyuma kumeka? Kaakati awo olunaku lwali lumu n'ajjayo n'akyamira mu nju n'agalamira omwo olw'e12 n'agamba Gekazi omuddu we nti yita omukyala omusunamu ono. Abwe yamuyita n'ayimirira mu maaso ge n'amugamba nti by the way Elisa bwe yagendanga ew'omukyalo ono teyagendanga yekka, yalinga ne wololewe. Wagamba omukyala yalinga akolera alabira abantu bameka? 2. Oba oli awo n'okusingawo. Wulira nti awo n'alyoka n'ayimirira mu maaso olw'e13 n'amugamba nti mugambe nti daba watujjanjaba okujjanjaba okwenkana awo. Kiki ekinaaba kikukolerwa? Oyagala okwogerera eri kabaka oba eri omukulu w'eggye? N'addamu nti ntuula mu bantu bange nze. N'ayogera nti kale kiki ekinaaba kimukolerwa? Gekazi n'addamu nti mazima talina mwana mulenzi, talina mwana wa bulenzi, nebba mukadde. N'ayogera nti muyite. Awo yamuyita n'ayimirira ku mulyango. N'ayogera nti mu kiseera kino ebiro bwe biridda oli wambaatira omwana ow'obulenzi. N'ayogera nti nedda mukama wange gwe omusajja wa Katonda tolimba muzaanawo. Njagala nsooke nnyimira. Oyagala okusumulukuka, olina okuimpressinga Katonda. Kitegeekisa kyenjogerako. Omusajja ono Elisa yatula ku kitanda kye n'alaba n'ajjukira erozi n'ayita. He was impressed. He was impressed. Not on his own, the Spirit impressed it upon him. Abantu ba Katonda, omwoyo wa Katonda ayogera nabo. N'agamba nti omukyala ono tusobola mukolera ki? Ayogera ne Gekazi omuddu we. Olowooza kiki ekiyinza okumusanyusa? Tumutwale ayogere mu maaso ga kabaka oba ayogere eri omukulu w'eggye? What can we really do?
ko mukyala ati naye nze ntuula mu bantu nze sirina kagende okwewanika nze ntuula mu bantu bange. Waliwo omuntu gwe nabadde njogera naye eggulo yansesezza yagambye nti mbadde njagala nnyo mukadde wange ajjandalako ye yagambye nti nze njagala kwebeerera wano bwe bamuma mwagala kundeeta eyo ensimbi muzimpe. N'omukyala yagamba no ebyogende ewa kabaka siri ebintwala omwoyo nze ndi wano am contented. Waliwo ne kano nako mukawuli ngekazi kyava agamba naye wa omukyala ono talina mwana wa bulenzi ate musajja wakazi eki mukadde. Kyava agamba nti muyite n'alyoka amuyita. Olumu nali nva Kampala eyo actually gwe mulundi ogusembeeyo naye bwe nagenda okutuuka ku desiki wali entebe awo wetuweerayo obutabu bwaffe kati akatabo kange kalimu wali awali profession waliwo nti pastor bwe nawala akatabo kange najja nkwataganya n'ebintu byange naye akatabo kange omukyala omwana naketegeeza yali muwala ng'akyali muwala muto. Kyava agamba nti pastor okay nakola emirimu kati bwe tuuka wano wetugenda tukyekinga obutabu bwaffe nga tugenda okulinnya era mwana ne musanga ku kadesike kaawo n'agamba nti kyava this time it was impressed upon her n'akagamba nti pastor njagala kino ne kino ne kino namenya ebintu byenga bisatu n'agamba nti ndagulaako nga tonnagenda ndagulaako. Namanya ati ekyo omwoyo wa Katonda yakimuwadde nange bamuza kubayi ne mugamba kajja ntumala okusaba ne mugamba nti nkulagiddeko ebintu byo byonna bijja kutereera. And I do believe omukyalo oyo ebintu bye byatereera. Omusajja ono kyakola kwe kujja n'alagula ku mukazi ono n'agamba nti okay ebirungi bino byonna obikoze nti otyo obikoledde omusajja Katonda nti otyo kaakati ngenda kukulagulako by this time oliba olina omwana wa bulenzi. Omukyala ono waliwo ekintu ekineewuunyisa nti teyabuukira waggulu teyagenda eri kugane banaye kyava agamba nti oli musajja wa Katonda lwaki onnimba. Nina implication gyendaba wano. Omukyala ono nakodde nga yali talina mwana oba yali talina mwana wa bulenzi obulungi bwonna n'obulungi bwe bwali bulungi bwa mutima tebwali bulungi bwa kufuna. She was more than happy to do what she was doing irrespective of her condition. Naye Katonda nga mulungi abagaba Katonda nga mulungi. Kyeva lugamba nti Mukama mulungi ennaku zonna. Onyiri oludira lugamba nti omukazi n'aba olubuto n'azaala omwana ow'obulenzi mu kiseera ekyo ebiro bwe byadda ng'Erisa bwe yamugamba. Gambeko nti amiina. Awo omwana bwe yakula olunaku lwali lumu n'afuluma n'agenda eri kitaawe eri abakunguzi abandooza baali bakungulaŋŋana n'agamba kitaawe nti omutwe gwange eddajja omutwe gunnuma. Waliwo emisujja gino egirwaza abaana emitwe. Misujja ki? Oba yali meningitis oba yali mulalama. Naye Bayibuli etugamba nti omuvubuka kitaawe yagenda okulaba ng'asinda omutwe n'agamba ati mumusitule mumutwale eri nnyina. Awo bwe yamutwala n'amutuusa eri nnyina n'atuula mu maviivi ge okutuusa ettuntu n'alyoka afa. Ekivubuka kyali kikuze nga kigenza ekitaawe waakyo okukola emirimu. Wekituukayo nekitandika okukaaba omutwe. Kitaawe kyabagamba nti mutwale eri nnyina. Bambi nnyina yajja okutula kitegeeza nti n'amulera. Unfortunately nti abwamulera ziba ziwera ssaawa nga mukaaga omuvubuka n'akola ki? N'afa. Waliwo ebigambo bye njagala wekkaanye
kubanga byebindeseza olugero luno. N'alinnya n'amugalamiza ku kitanda ky'omusajja wa Katonda, n'amuggalira oluggi, n'afuluma n'ayita bba n'ayogera nti nkwegayiridde mpeereza omu ku baddu n'emu ku ndogoyi ngende embira eri musajja wa Katonda nkomewo. N'ayogera nti kiki ekikwebagazza okugenda gy'ali leero? Si lunaku lwa mwezi ogwakaboneka, so si Ssabbiiti. N'ayogera nti mirembe. Mugambeko nti amiina. Osobola okulaba correlation eri wakati w'omukyalo ono ne Ibulayimu gwe twakola Sabbath. Osobola okulaba enkwatagana. Laba omwana olwanga okutondoka, omukyala yali amanyi ekyokukola. Kimpa impression emu nti omukyala ono enkolagana naye ne Katonda yali aginywezezza. Yali anywezezza enkolagana naye ne Katonda. Kyava akwata omwana amaze okutuka, n'akwata omulambo n'agwambusa n'aguteeka ku kitanda musajja wa Katonda kwatuula, n'aggalawo oluggi, teyanyega muntu yenna, n'atumya eribba. Namugamba nti kwegayidde empeerezaayo omuddu, ntempeerezaayo n'endogoyi, njaga agende wa musajja wa Katonda. Koli nti kiki ekikutwala essaawa eno? Weno si mwezi ogwakaboneka, ate si Ssabbiiti. Kiki ekikutwala tungatunga? Omukyala n'amugamba nti mirembe. Njagala wulira ebyaddirira. Olunyiri lukomye ku lwa mmeka? Olwa 24. Awo n'atandika endogoyi, n'agamba omuddu we nti goba otambule, tota ku bigere wabula nga nkugambye. Awo n'agenda n'atuuka eri musajja wa Katonda ku lusozi Kalumeeri. Olwatuuka musajja wa Katonda bwe yamulengera ng'akyali wala, n'amugamba Gekazi omuddu we nti daba omukazi omusunamu wuuyo, nkwegayidde dduka mbiro omusisinkane omugambe nti oli bulungi, bala ali bulungi, omwana ali bulungi. N'addamu nti balungi. Bulungi. Actually ekigambo kyakozesa in another interpretation the same word nti mirembe. Everything is okay, it is well. Awo bwe yatuuka eri omusajja wa Katonda ku lusozi, n'amukwata ku bigere, Gekazi n'asembera okumusindika. Naye omusajja wa Katonda n'ayogera nti muleke, kubanga emmeeme ye enyiikadde mu ndaamu ye, era Mukama akoze eki? Akkiriza, so tamukoze eki? Tambuulidde. Mukama akisizza, so tambuulidde. Olwa 8. Awo n'ayogera nti njagala wetegereze siini eno. Omukyala afiiriddwa, omwana afudde, amutadde ku kitanda. Mwami we abuuza nti is everything okay? Yamugamba nti everything is well. N'alyoka endogoyi ku misinde egyayiye. Alambye omuntu toyimirira okuggyako nga nkugambye. Laba baba bakyali awo, Eriya n'alinga nga alimusunami, n'asindika omuddu we nga protocol bwe yali, n'asindika Gekazi. Gekazi n'amutuukawo n'amugamba nti mukazi wattu mirembe, omwami mulungi n'omwana mulungi. Kyava agamba nti it is well, balungi. N'amuyitako buyisi, n'alyoka atuuka eri musajja wa Katonda. Mwabadde mwogera ku luyimba olwabadde lugamba nti mwaluyimbidde eggulo ku lumbe, omukadde mpulidde akyogerako wano.
omusajja eyayiye oluyimba olwo ng'amaze okufiirwa famire ye yonna mu mazzi n'agamba nti bwe nfuna eddembe mulamu oba bwe mbeera mu nnaku onjigiriza okukkirizanga. Abagamba nti tiziweewo. Omukyalo ono wakati mu mbeera emalamu essuubi yali akyekkiriza nti byonna biri bulungi. Kyama ki ekiri wano? Ekyama ekiri wano kwe kunyweza enkolagana yaffe waliwo ekyama enkolagana yaffe bweba enywevu ne Katonda. Waliwo ekyama enkolagana yaffe bweba enywevu ne Katonda. Era waliwo ekyenjawulo wano kyoteekwa okuyigawo. Lwaki omukyalo ono teyagamba mwami we nti omwana atufuddeko? Omukyalo ono yali amanyi gwateekwa okutegeeza ebizibu bye. Omukyalo ono yali amanyi nti kino nina gwe nteekeddwa kibulira era yekka gwe njo kitegeeza. Omukyalo ono yali yayiga okusirika. She knew how to handle herself well. Kyava asirika n'agenda bw'atuuka ku Gekazi tamugamba nti bannaayo omwana yadde okutema emiranga n'okwaziirana paka lwatuuka ku bigere bya musajja wa Katonda. Onyiri nkomye ku lwakumeka? 27. Awo bwe yatuuka eri musajja wa Katonda olwalimu 7 ku lusozi n'amukwata ku bigere. Gekazi n'asembera okumusindika naye musajja wa Katonda n'ayogera nti muleke kubanga emmeeme ye enyiikadde munda mu ye era Mukama akinkisizza so tambuulidde. Olwalimu 8 awo n'ayogera nti nayagala omwana ow'obulenzi eri Mukama wange. Saayogera nti tonnimba. Awo Gekazi n'agamba Gekazi nti weesibe ekimyu okwate oddire omuggo gwange mu mukono gwo ogende. Bw'onoosanga omuntu yenna tomulamusa era omuntu yenna bw'anaakulamusa tomuddamu. Oteeke omuggo gwange mu maaso g'omwana. Njagala weetegereze. Nnyina w'omwana n'ayogera nti nga Mukama bw'ali omulamu n'emmeeme yo nga bw'eri ennamu sijja kukuleka. N'agolokoka n'amugoberera. Awo Gekazi n'ayitamu n'abakulembera n'ateeka omuggo ku maaso g'omwana naye ne wataba eddoboozi newankubadde okuwulira. Kyava akomawo okumusinkana n'ambuulira nti omwana tazuukuse. Awo Erisa bwe yayingira mu nnyumba laba omwana ng'afudde era ng'agalamidde ku kitanda kye. Awo n'ayingira n'eggalira naye bombi n'asaba Mukama. N'alinnya n'agalamira ku mwana n'ateeka akamwa ke ku mimwa gye n'amaaso ge ku maaso ge n'emikono gye ku mikono gye ne yeegoyera ku ye. Omubiri gw'omwana ne gubuguma. Awo n'akomawo n'atambula mu nnyumba omulundi gumu eruuyi n'eruuyi. N'akola ki? N'alinnya n'eyogolola ku ye. Omwana n'ayasimula emirundi 7. Omwana n'azibula amaaso. N'ayita Gekazi n'ayogera nti muyite Omusunammu oyo. Awo n'amuyita. Awo ng'ayingidde gy'ali n'ayogera nti situla omwana wo. Amen. Situla omwana wo. Amen. Omukyalo ono ali nnotewo? Yes. Omukyalo ono ali nnotewo. Yamanya ekyokukola.
yamanya ekyokola mu kiseera ekituufu n'enkola entuufu nga bwe yandibadde, si mulundi ogusooka so ogwokubiri naye emirundi gyonna. Ekyama ekiri wakati emabega wekyandiikibwa kino, omukyala lwaki yayogera n'abantu, kubanga waliwo abantu oluusi abatumalamu amaanyi. Waliwo ensonga zijja okwetaaga ng'oteekwa kuzibuulira Katonda yekka. Yogera ne Katonda wo kyama. Bayibuli egambye Yesu ensonga lwaki yatuyigiriza n'agamba nti okay, sooka oyingire mu luggi era n'oluggi olugale oyogere ne Katonda wo kyama. Si buli kintu nti ojja kugenda ng'okiraalaasa, si buli kintu. Waliwo abantu abatajja kuyamba, waliwo abantu abatajja kuyamba. Waliwo oluusi lwogamba banaye situation eno katusabe, oba okyali awo ng'omukristaayo akulyewo egambo n'agamba ta naye kuno kusaba tusaba naye n'olyangu oyagala kulwana. Kakati tusaba obwedda omusajja azze agamusaba teekawo eggamba erimalamu amaanyi. Naye ekyo leero awadde musumba tusaba naye eno ebintu nze nga bwe mbiraba. Nyweza enkolaganayo ne Katonda. Nyweza enkolaganayo ne Katonda. Bottom line egamba nti Katonda atukebera mu kyama. Katonda akebera mu kyama. Oyo gwoba otunuulira right now. Nali ndabyeko abantu, njagala ensonga eno mugigezeeko. Oluusi waliwo omuntu nali ndabyeko abantu, omuntu ayagala okuteekinga step mu kukkiriza, omuntu n'avaayo okukkiriza kwe kwonna n'olaba ng'akuyeeko amazzi. Gosh. Nagamba twaite njagala kubatizibwa. Oli n'avaayo n'agamba onoobisobola ebyo ndaba nange nali mu 70th day. Bikukwatirako wa kituufu. Oba gwe byakulema, shut up. Leka omuntu akkirize Katonda we. Naawe ampuliriza, bw'oba oyagala okukolagana ne Katonda, yiga okukolagana ne Katonda kyama. Bw'oba olina ebizibu, Mukama akebera emitima mu kyama. Bw'oba oyagala oba bizinesi zo, oba amakaago, oba ensonga zo zigende mu maaso, nyweza nkolaganayo na Katonda. Njagala mukigezeeko, kubanga nze ebiseera byonna byekigezezaako kibadde kinkolera. Era ensonga ezisinga okubeera pressing mu bulamu, ebiseera bitono nnyo bwenzibulyako omuntu omulala, okujjako nga kikulu nti nteekeddwa okumubuulira. Togenda kwebuuza ku bantu abatagenda kukuyamba. Waliwo abantu bojja okwebuuzaako naye nga tebagenda kuyamba, tebagenda nakuzimba, okujjako okukufeebya n'okumalamu amaanyi. Nyweza nkolaganayo na Katonda, ojja kulaba omukisa mu bulamu. Naba wajjuuzi obutabo abagenyi bange waliwo wano nabasaba munootinge points zetwogerako mu notebooks. Manyi nti mwanyinazo nayinza okuba nga nze talina notebook. Njagala kubawa omwaka. Naba omwaka abaliwo
nti olwaliro njagala okwate akatabo kano oteekemu circumstances z'olina mu bulamu bwo kaakano z'otambuliramu. Oyinza okuba ng'olina pressing issues, ziteekemu oziwandiikemu. Nja kubuulira, njagala kakati eddakiika ninawo almost ziweddeyo. Njagala okuyita mukulu Paulo Ntwatwa abadde atuweereza olwaliro. Mukulu Paulo webale kujja. Njagala nga waliwo omuntu atalina notebook. Okay, ninawo abagenyi wano. Mukadde wange mwami Kawuma jangu notebook zangu zino zimpeereyo. Njagala onyimbira oluyimba olugamba nti lwazi lwange ye Mukama. Lwazi lwange ye Mukama. Yoke malirize. Akwekisibwa Mukama olwazi lwo. Mukama mbategeeza nti ensi tojja kusobola kujanganga wekka. Waliwo enzigi z'otajja kusobola kugula gwe ng'omuntu. Waliwo empenda z'otajja kusobola kutema. Waliwo ansa z'otalina mu bulamu bwo. Amagezi gaagana nti Mukama yalina ansa ez'obulamu bwo z'otasobola okufuna wekka. However, bw'oba odiringa ne Katonda, diringa naye nga ggwe. Enkolagana yo ginyweze nga ggwe. Olwaliro enkolagana eyange kitange tagirinaako buyinza. Enkolagana yange ne Katonda kitange anzaala tagirinaako buyinza. It is my personal relationship with God. Owidde abantu bano bembadde njogerako juzi naye bwa ku Ibrahim olwaliro njogedde ku mukyalo ono. Kinneewuunyisa engeri gye bakolaganamu ne Katonda, amakulu nti nze Katonda yamanyi ebyange. Bw'oba tonnatuuka ku ddaala eryo nti Katonda yamanyi ebyange, awo wakyaweebuuka. Olina okutuuka ku ddaala nti Katonda amanyi ebyange. Njagala kuwa assurance. Katonda amanyi ebibyo. Katonda amanyi ebyama by'omutima. Bw'ona ogenda gy'ayita ajja kuyiwa. Njagadde omwaka gwe mbadde mbawa nti ku peegi oba yali yakusatu gye nayogerako luli nti kwata peegi eyokusatu owandiikeko circumstances zo, owandiikeko challenges zo, owandiikeko messes n'ensobi z'okoze mu bulamu bwo. Ebyo bye tugenda okutwala eri Katonda mu kisi zino ezigenda okuddirira. Abakadde njagala mujje wano tusobole okusabira abantu. Bw'abanga aliwo omuntu eyetaaga okusaba okwenjawulo olwaleero, tewaliwo omuntu gwe ngenda kubuuza nti wali kaakati gw'ojja osabira nsonga ki. That is where our personal relationship with God comes in. Owulidde? Bw'obanga oyagala okuteekinga step okutandika okukolagana ne Katonda, you don't have to consult anybody. Tolina gw'oteekeddwa consultinga. Waliwo oluusi abantu abanzesa ogenda n'osinkwa mukyano ogamba nti wanti lwaki obulamu bwo tobwayo eri Mukama, nti wayi nsumba byogenda no byamagezi naye nja kusooka mbuuze mwami wange. Mwami wo bwagenda okubuuza talinawo, olwo byenjogedde byonna mwami wo tabimanyi, ogenda mu agenda kuwa magezi ki? Think about it. Abakadde mujje wano tusabire abooluganda.